mu bubbi tuli balungi nnyo kubanga wano bwaleta ekikyuma ekikwata ababbi kyo kyennyini kye babba bannabyabufuzi bangi bekyanga ku TV ku radio walabe bekyanga naye process y'okukola budget tebekyanga bwe mala okuyita kati weekend eno ogenda balaba bonna ku buli TV ne radio tekisoboka boogera ebikankana abantu ababbi nnyo bayisa budget eno ozogabira mu 7 nebe baziisa wali mu kuziisa tebekyanga mweyekandaga from mukola budget bayisiza no gye ko agenda ya 14 trillion tebagisomyemu ne bagiyisa walabye kubali abo opposition oba n'abatali mu parliament that day bayisa budget yeyo ngabo opposition enkera ne bagamba twakoze press conference tukizigana kyagenze maso did you see any no oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda budget yagenze maso n'okuba nti nno esomebwa ebitonotono oba highlights o ekisookera ddala Minister Kasaija yagambye nti kye baagala omulundi guno by the way budget yabadde yabumbye 7,1200 ebimu ku byagamba nti no twagala mu financial yeno tugenda kendeesa okubeera nti turelayinga ku beebweru omulundi guno ne budget amaanyi gasimbye nnyo wano yagambye nti okugenda ne twewola buli kaseera ne bagamba komawencha olweggulo ebyo bigenda koma ebimu ku byasinze okubeera nti bifuna engabananga bweri ebyokwerinda byafunye trillion 9 mu kisooka ekyokubiri enguudo zafunye trillion 4 mu kyokusatu waliwo byabulamu trillion 2.9 then ekiddako ebyenjigiriza trillion 2.4 then ekiddako ebyobulimi ebyomulembe byafunye trillion 1.8 and then still 1.8 ebyobulimi ebyomulembe musaidi by the way gundi bagiteredde mudala akasente parish development model bajiwadde trillion number then emyoga jafunye billion 10 njagala ompulirize bulungi yesewo bulojje wano ku need ate particularly n'olaba Matovu oba ogenda kufuna amazima yesewo nze saagala kwogera buli omu byalaba yesewo njagala kwogera amaaso agatunula ebuziba we galaba theme egamba full monetization of Uganda's economy through commercial agriculture. That's one. Yeah. Noting industrialization, expanding and broadening services. Mu broadening service muli health and education. Byombi combined bili mu trillion nya. Both combined bili mu trillion ki? Nya. Niye tumenti buli kimu kyetengeredde. Both combined. Ebyobulamu ne security na trillion mwenda. Enguudo zina trillion meka? Nya. Kati abasoma ebyenfuna bw'oba oyagala kukuza economy you invest more in production you invest more in production than this than infrastructure right. Yep. Noting ebintu ebyo ekyokubiri digital transformation kakati kantandika okutemera kimu ku kimu. Yes sir. Nagaye nti bojja wano bozze kutegeera kati tutegeera budget entuufu. Yes sir. In commercial agriculture mu budget ewedde biwafunye bikyamu mu budget ewedde agriculture bajiwa 1.8 trillion budget ewedde mweno bajiwa 1.6. It is 1.6. It reduced by 200 billion. Ne ate gyogamba nti ye yakabye tutwala ne ate wagitemyeko omuwendo gwojiwa ntegerekesi. Yes sir. Eye backbone ya Uganda fenako tuyimiridde wajiwadde 1.6 trillion nodi ya security nojiwa trillion 9 oli nakubuuza tulina entale ezigenda mu maaso waliwo eziyawo nyangunguze mulaba ezibinda binda ebya security ebyo temuina amanye that is fully buli kaseera bagamba tobyogerako Switzerland security tekola ku ya security. How much is their budget to security? I don't nsi kyekisinga okuba peaceful tebalina byakwerinda wensi kyekisinga okuba peaceful mu nsi yonna kakati ne bakugamba wuliriza nno njagala ompulire bulungi. Yes, industrialization walabye sente ziriko ziri 404 billion bina mu nnya industrialization ye theme ya budget yaffe eri
eri billion 4 teweza na trillion nenga ate yesimu yesimu bino byetwesigamyeko yentabiro ya tufuka abazibwe nnyo bali tebakyatujoga 2 digital transformation ena billion 113 si trillion billion 113 obuwumbi bino zempagi tugambye agriculture bayisaze bay digital industrialization bayiwadde billion 4 digital transformation billion 113 byonna combined tebiweza trillion 3 kwe twesigamye nnyo amakanda gaffe service expansion omuli health and education biri mu billion meka nya trillion nya both combined bikola trillion nga 67 awo ku total budget ya 72 trillion. What is the fraction? Wazembyanfuna maybe bo waba biraba kuba wano ogamba nti tumaliranga 68 kubanga kyandi 72 ebyobulamu globally akakiiko k'ensi yonna kagamba birina kuba 15%. Naye tulabye ya budget tulabye ebyobulamu ebyenjigiriza owulira ebyobulamu ebyenjigiriza agriculture byonna bena bw'obigatta bali mu 5 oba 6 tebiweza 15% of the total budget. Bobaga tebayinza ba mu byonna ngo bigase weza percentage ya 15 byonna ebyobulamu byenjigiriza agriculture digital transformation industrialization wetwesigamye nnyo ku trillion 7.2 tebiweza trillion 10. Actually bitwala kono zanga nga 10% in total. Kakati omuntu wajja kugamba nti awe twesigamye kino kyawedde dda kyengedde era ensi yatuse mu middle income status nze nga nzira mukasonda nga nkwatine kutama nga ngamba era wana abajega digital transformation komwesigamye bajiwadde billion 113 industrialization billion 4 agriculture 1.6 trillion health and education ziri mu 4 trillion. Now infrastructure engudo zozimba Mwai Museveni yali Ruhama last year n'agamba tukoze enguudo tutaddemu amaanyi naye kimukwasa ennaku ti enguudo zibakoze za kola sibazaanikako muwogo ne kasooli. Kati ekibuuzo kyange, do you get value for money? Oluguudo n'oluteekako billion 2.6 ne balwanikako muwogo lwa kasooli bazikoze tetubawakanya bazikoze niwankwanira zo ntono Magufulizi yakola mu kisanja kye kimu bano mu myaka 4 tebannaweza de kwota ya Magufulizi yakola mu kisanja kimu. Ono musajja we Kenya yavaako yakola network ya mitwale 22 tuli mu network ya kilometers kasanvu tuli mu network ya kilometers kasanvu mu myaka 4 mu myaka 38 gitufugidde Uganda. Oli yabatwala mu oli yabafuga ekisanja kimu Magufuli network agiye yakola mitwale wena tetujiwezanga wano yadde kwota yayo. Stand gauge railway eri beyagala zitambula Kenya zitambula Tanzania zitambula fe myaka 10 twalonchinga twali yadde omusingi ogusimiddwa. So mukwogera tuli balungi nnyo mu pepo waka tuli balungi nnyo mu kukola netuba bazibu mu bubbi tuli balungi nnyo kubanga wano bwete ekikyuma ekikwata ababbi kyo kyennyini kye babba bwoleta mashini ekwata ababbi yo yennyini gye babba. That is Uganda for you. Kati tebaba kyamukiriza banna Uganda nti budget gye bakoze yakabi budget eno gye bakoze egenda banyonyunta mu misolo etya bayongedde omusolo nusu 10 ku petroli nusu 10 ku diesel naye ole bongera omusolo bano bateekako nusu 10 ku pump agenda kugatako nusu 5 buli omusolo gweyongera ku mafuta buli kintu kiri nye bay. Kakati gwe yayita omunaku owoza munwanirire saba bani bananwanirira bote werwaniride gwomanyi abakugamba Betty Kami yali very clear nakugamba nti nze sigenda tubagenda kunzi yanjabira malwairo ga wano bajja kuntwaye mwaga kani Nairobi mu Nnyonyi emmotoka zentambulya mwano nene tezuulira binnya naye kati gwe omuntu wabyo n'otulabwega maama babeeremu anti bafuge. You have the key. Ekisumo kina kiri mikono gya mu banna Uganda naye musumagira bonga batambula bagenda mu maaso. Nkugambe nga ntandika nti ekyagejjesa budget eno eve ku trillion 5.2 edde ku 7.2 kyali ekigendeerwa logic mwe banna Uganda batagimanyi kwongera ku muwendo president gwasobola okwegazaanyizaamu
n'akozesa nga tiri amukuba ku mukono yeeyongeramu trillion 2 ne billion 6 2.6 trillion mweri discretionary budget. Kati ebyo olina kubanga otegeera nnyo okubuuza logic wali kubanga tugenda mu kaseera ka kulonda agenda kwetaaga trillion nga 5 of course already zaayina okugula buli munnabyabufuzi ayogera okugabira ab'amagye bakuba emiggo okugabira police kuba emiggo okugabira abeefula abala ebyokulonda boogere kifula nnenge okugulya international community okulongoosa erinnya lya Uganda ng'az'omu kimpukumpu kuba ensonga temuzitunulamu eyo naye budget gyakola ki gyalaninga okuwa banywanyi ba mikago baganda be ne bannyina basenga be ne bakitaabe okubagabira ssente nga bw'ayagala kubanga kiri within that budget because bw'oba omuwa 166 billion donation bonaawulira nti yagabiddeko muzzukulu we wa muzzukulu waani ku baana be yamuwaddeyo biliyoni 3 agenda agula emmotoka ng'onyiiga ng'ate wazimuwa zigaba abatagabye kuba bw'atazigaba etteeka limukwata so waddemba okunoonya basi namuganda ebintu byokola birungi nkuwadde biliyoni 2 genda emiyemi owummuleko tugenda kusasulira omwezi mulamba ng'oli eyo ku biiki ne ajati mummule ne allowance tukuwe ogenda okudda e Uganda ng'olinako olunaana ku akawunti kubanga ssente aziina weziri mwamu 166 billion just for donations alone. Mu supplementary role yasaba 120 billion kugaba bw'atazigaba kyobalaba waliwo ebadde bitambule mabegaawo ne mpulira obusungu ne ngamba these guys are so stupid. Speaker bamuwa 13 billion zaakozesa mulimu obuwumbi 3 kugaba ayotako omuliro gwa miliyoni nga 5 bakawumbi kalamba kwota bosi muliro genda n'atuula bwati ne bakuma ekyoto n'ayota omuliro n'afuna ku bbugumu omuli hii kwota ku muliro sio mwita sauna simanya biche hii steam haga n'ayota omuliro gwa biliyoni namba akawumbi kamu hii miliyoni 10 azota mu muliro kati ayina sente z'okugaba bwagula kitete ekye miliyoni 2 n'oganti aguze nnyo ngate omwazi mwezi okugaba yegabidde naye kuba munna Uganda hii babuuzako kiseka wano sente za bulaawo ne bagamba zaali za bamulekwa mu bafiira mu bantu beeruweeru bamulekwa nga sente zibulidde mu mikono gye n'agamba nange ndi mulekwa ng'ali myaka nga 7 naga nange ndi mulekwa nange nakozesaako mulekwa negabirako mulekwa ne mulekwa ye kabira so kati ebintu bino bwe tuba tukola budget nali wano mabegeri nga budget entama negamba nti ogenda kulaba bannabyabufuzi bangi bekyanga ku TV ku radio wala bekyanga ne process y'okukola budget bekyanga bwe mala okuyita kati weekend eno ogenda balaba bonna ku buli TV ne radio tekisoboka boogera ebikankana abantu ababbi nnyo bayisa budget eno ozokabira mu 7 nebe baziisa wali mu kuziisa tebekyanga zaayise okwekandaga ne bafuluma ebyo walabako yogera amazima manyi bwe njogera ebyo nga bagamba walabako n'omweyekandaga from amukola budget bayisiza no gye ko agenda ya 14 trillion tebagisomyemu ne bagiyisa walabyeyo kubali abo opposition oba n'abatali mu parliament that day bayisa budget yeyo nga bo opposition enkera ne bagamba twakoze press conference tukirizigana kyagenze maaso. Did you see any? No. But you're going to see them shout kati bwezi yana njogera ebintu yaliya but that's the reality bebabaka bimwatuma bekyanga kola bya bufuzi abasajja abo babinyo bakoze bati but budget bagisa 14 trillion nga tebagisomyemu. Nobody has questioned that of all the opposition MPs we have kwa benare mu boss kibanenyeza kibalina okukola oye vulugu yabatumwa niye opposition si vulugu yabatumwa nobody yavayo na commenting ako ndiyakoze press conference oba tugeze mu court oba biki moreover never member parliament abayisa budget yeyo bati bawera muwendo kola muti yawera. And how did it happen? Have you seen any member of parliament from either ruling party or opposition come up nti agenda mu court agenda ku abantu kola muti yawera nga bayisa budget? Nobody. Kati budget yayise it's now a law. Nature happens. It's out of time. Kati fabali ya dodo botuja ntu byogerako balowooza nalyanga dodo mu kyalo nga simufuuyire so ndiko original ati onakyo ogenda kunkola asina mbifutafuta ennyanya twalyanga buli wafe obutondo n'okanyigira ku golbot n'olyanga endi obwo ako akati yenjawulo fe abamu gye tukyayina tinze Matovu tolina kyogenda kuŋŋamba kubanga tolina
ogenda kungamba ki mu budget eno mwennyini nalabye ebintu bibiri ze byankutteko ye parish development model 1 trillion 2 trillion sebo ziri bbiri the name yoga ate nga gye buvuddeko emabega akavuyo kabadde kangi nnyo mu line eya waliwo debate zesikyagala nnyo ogenda mukwatwaza exhausting nkutuma okwateka lukyota bwe nkutuma kwa lukyota ng'olajala nkutuma okwateka lukyota ensimbi nene gy'osaba okubala n'okola fraction twaka kati twayisiza trillion 2 n'emu eya last year n'eya 222 twakayisa trillion 5 kale gamba trillion 6 mu PDM actually trillion 5 n'ekitundu mu PDM ontegera bulungi nga zino okuyamba abantu milioni 16 kwata kalukyota obalemu olayo buli muntu zalina okufuna naye jjukira ssente ezo bagita revolving fund bakuwa miliyoni n'ogikozesa omwaka n'ogimpa kati oyagala kungamba nti mu myaka gineena kuba bagambye ku mulundi guno lwebasembyeyo okuprioritizinga PDM mu bumpi bannayuganda bonna bagaggawadde ne PDM kati oyagala kungamba nti myaka giri abantu ssente bazifunye ne bazikozesa ne bagaggawala therafu kati program tekyali nnyo amakulu emiliyoni 16 zagaggawadde nga nali wano nekugamba tulina emiliyoni 8.3 ez'abannayuganda abavubuka bali wakati w'emyaka 18 n'35 nga tebalina yadde omulimu abamu baamala okusoma bwe bali awo tebali mu garaji talina koosi gyakola ali wakali awo atambula ku kyalo bwakusanga gamba sikyafudde miliyoni 8.3 ameka tebalina completely report gyenko ya Bank of Uganda bibale bisembyeyo bya 2022 9.3 million Ugandans youth okyalina obuddu obukolebwa obuddu slavery obukolebwa abaana abato wakati w'emyaka 5 ne 17 bali miliyoni 5 n'emitwalo 2 5.2 million Ugandans are being enslaved. They are young. They are child labor. Ngongamba nti oyina byoli mukola simanyi oyogera ku myogo kugamba tulema kuddano kwesuddiya bino ebintu mbikuwa ate bino ekirifana ebiva mu report zibatuwa si byange bya Matovu manye njawulo eriwo fa abamu tusoma kale tusoma ndiyo ndiyogera nti abo opposition ate yandiyogedde ki but these are facts from you what you provide is what we told the people because watono gwe report za Bank of Uganda osomameka mbanja kulimba eyasembye wagisomye monetary policy not at all monetary policy statement wagisomye ya tinga ego gyafulumiza yagifulumyanga June 4 nekulaga nti inflation erinnye to 4.7 nene bakugamba nti kyayambako ku stabilizing obutagenda nnyo waggulu kubanga tu exporting twatwale mwanye bweru nyingi coffee export kati nekudiza ekibuuzo twatumaze okutega nti coffee export ayambyeko okustabilizing inflation tufunye foreign currency mwata decent meka mu promoting agriculture in terms of coffee itself. How much did you invest in it? Nothing. Naye inland travels ezabakungu ba government ziri ku billion 700 billion inland travels kutambulako sima bagenze kabamba sima kali bagenze 700 billion ka maintenance okulabirira emmotoka ziri mu 300 billion niye coffee a stabilizing ya currency ya fetalina bwe baleeta billion ya 3.7 baziwa mukodomi wa mbuga zine zibula. So ebintu bino twetaaga okubitegera bana Uganda nga tunaba kutandika kuwoza ate mwogera bubi ate kati gwe aba opposition temanyi bye mwogera ate kati gwe walya ate gwe wakola kino. You need to have information. Bw'ofuna information kigenda kuyamba omanye abakulembeze bo boyina mu parliament abakulembeze bo boyina ku district kiki bakola okuleka nti ba embeera eyo bagikolako. How often do they inform you? Bakubuulira ddi ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo nabikosa bitya era bikosa bitya because bona amanya ebigenda mu maaso n'engeri gye bikosaamu kijja kuyamba either okuzinga emikono oba situkiramu manyi musomesa wange kiri gwajju agamba mbu ozinga emikono lubaala ttanyi obeerawo ng'ogamba lubaala nattanya
Newe tugamba nti lubalemberanga n'embiro kokoze eki Kotadde. kati kuwozinga emikono olekere lubala ttanye sebo ne lubale gwe tugamba okuttanya tumukubira akabaane tumuteerako akasaana Embuutu nevu. n'asobola okusituka n'agenda ttanya ne tozinga mikono olekere lubala akole ki Atanyi. now Ugandans many Ugandans have just folded their hands leaving things to happen naturally. That cannot happen. Things cannot happen naturally. You have to show cause. You must fight. You must do something to make things change. Yep. Nze kyensobola okukola is to speak, is to give information. You get to know, then omanye ekyokukola. That's my role. Nekyokozesa information. Nze nekyo gikozesa kati nze Matovu toyinza kungagenda kwekalakaasa nkasuka amanja sibisobola. That's not my game. Nze sigisobola. Watya. I'm telling you, Yosefu Kabuleta Kiza n'agamba nti enkya tweyiwa mu luguudo simuwerekera. That's me. Your president, President Joseph Kiza Kabuleta n'agamba nti enkya tugenda kera kwekalakasa ku kkubo tukasuka amanja tukube ebizimbe tubireke wansi mukamu wange nja kujja naye tandabayo. I can't. That's not my game. It's not my game. Ebyo si bye mmanyi okukola. Naye ate wali ababimanyi obikola obulungi. Kitegeeza ki nti Munnayuganda woli buli omwaka oli kyasinga okumanya mu kulwanyisa embeera eno. Collective effort. Ontegedde nti nze waakiri nsobola okwogera naye ate wali n'atasobola kwogera nga yasobola kasuka mayinja. Waliwo atasobola kasuka mayinja n'okwogera takola ki tasobola naye asobola okukyawa nojja nga gwe wakoze wabbye ssente balema okukuwa akatebe ko mu maaso wali nga ye mutegesi mu church wali ye mukebezi n'agamba yatulere tetulina kifo kye wano ye yakyawa bukyayi akwesa bikola yakyawa bukyayi n'akakuma tavumye takasoma yenje naye akumye omuki kubanga omusiraamu akugamba nti embeera nga mbi tulina ebintu bisatu kozesa omukono gwo gitoolewo woosobola bw'oba tosobola ogyogereko bubi okyayisa abantu oba si ekyo gikyawe naye kati gwe n'olimu okulaga obukyayi n'olimu okugyogerako n'olimu okozesa emikono gy'okugyawo embeera embi. And the best you can do is to attack fellow opposition politicians. Abakola ebikolobero bennyini bali abali mu system, nobody talks about them. Emitwe gino gyatutunda bubi.